Yo. Who is counting for us? We count 3, 2, 1. Zembo Thunder. Congratulations. Thanks very much. Zembo Thunder. Zembo erese ekipya ku katale. Era ekigenda okutuyambako okendeeza ku bikakka ebibi ebiri mu kibuga. Ate era n'ekigenda okutuyambako okutuukiriza ebigendererwa byaffe okendeeza ebikka ebibi mu kibuga. Kampala okusinziira ku statistics tulina erimu emmotoka eziwera emitwalo 60 ate era erimu ne bodaboda eziwera emitwalo 4 oba piki. Nga ebimu ku byo nti yes okusinziira ku statistics zetufunye ebikakka bye tufuna ebibi bingi mu kibuga Kampala. World Health Organization yalaga nti standard at kwe twalikomye eyensi yonna ziri 15 particulate matter inakoma ku 15 the pollutants so particulate matter inakoma ku 15 per cubic meter naye zaffe za Kampala ziri 50 particulate matter eya obuchafu obuli mu kibuga mu mukka gwaffe mu mpewo wano buli 50.6 per cubic meter ngekyo kinene nnyo era abantu bangi abafudde olw'ebikakka ebibi. Twaleese ekyuma ng'ekitongole kye bayita source apportionment machine nga Convenant of Meeya yagituwadde okulaba ebikakka bino biva ku ki, naye okusinga kati biraga nti biva ku embeera y'ebikakka ebiva mu motoka ne pikipiki naki. Kakati tulina enteekateeka yaffe ey'okulaba nti tukendeeza kubikka ebyo. Kyova olaba nti Zembo etuyambyeko nnyo nnyini ddala okuleeta pikipiki eza battery ezikyajingibwa. Era tuli wano okulaga nti tuli wano okutongoza charging system yaabwe nti bataddewo charging systems. Era report gye tulina nti ziwera nga 20 at least mu kibuga Kampala wano, of course ne walala yonna bagenze baziteekayo. Kati nga ku katale kuliko piki nga 3 mu kibuga nga tusuubira nti project bwegenda maaso n'abalala bettanira enteekateeka eno ejja kutuyambako okukendeeza ku bikakka okugenda mu gye bayita clean energy. Bakozesa batule zaabwe ne zikyajingibwa solar ne hydro, temuli eyo gye tuyita fossil energy. Fossil energy bikakke ye power evaamu ebikakka ebyo ebibi gye tuyita carbon print eyisinga okubeera ey'obulabe eri obulamu bwaffe. Era mu kibuga statistics zitulaga mu Uganda zitulaga nti buli mwaka tufiirwa abantu emitwalo 26 nga biva ku bikakka ebyo ebibi bye baba basizza, emitwalo 26 ebirwadde ebiva ku bikka ebibi abantu bye bassa be bafa buli mwaka. Abafuna ze bayita cardiovascular diseases n'ebirwadde ebirala ebyamawuggwe n'embeera efaanana bweti. So kigenda kutuyambako okukendeeza ku bikakka ebibi ebyo n'okukendeeza ku birwadde ebiva ebyamawuggwe ebiva ku bikka ebyo. Ate era n'assurance gye batuwadde nti eno erikiipako kweri omuwendo gwayo n'entambuza yaayo kubanga battery bagikyajinga amafuta agali nnye kati baba bakendeezeza kuba beeyi y'amafuta eri waggulu. Ate piki ezisinga teziri ku diesel, piki ezisinga ziri ku petrol ali mu 15 n'omusobyo. Kakati nga kijja kuyambako n'abantu baffe abavuga boda okendeeza okola savings okendeeza kasente ako. Ate n'omusaabaze ajja kuba afunamu kubanga ajja kuba akendeezebwa ku bisale. Naye ekikyatubonyaabonya kwe kufuna amasannyalaze gano clean energy. Kati olabye hydro wa sente nnyingi ku side emu nti umeme museera kati bagezaako kozesa solar. Ffe nga KCC tulina enteekateeka y'okujja amasannyalaze mu kasasiro
gye bayita waste to energy policy. Era tubonyebonye naye ebbanga tulina ba investor n'abantu bangi nnyo abagabi b'obuyambi abali redo tutera mu ssente. Ne World Bank yali egenda tutera mu ssente n'abalala bangi abalina tutera mu ssente. Naye obuzibu bwe tubusanze Uganda Electricity Authority, Regulatory Authority era tugigambye wano bagamba bafuna directive okuva wa General Kaguta Museveni nti ba amasannyalaze gonna agakolebwa wano mu Kampala agafa agava mu kasasiro nga gagenda kujja tuyita national grid ku miti egyo okutambuzibwa tegayina kusukka sente 5 eza Amerika. Waliwo dola emu erimu 3,000 ndoza mu 8 mu something naye onagamba nti tetulina ku Uganda Electricity Regulatory Authority okugatunda kuba tulina gatunda mu Uganda Electricity Distribution Company yeyo yawebwa monopoly okutambuza amasannyalaze mu Uganda yonna, Uganda Electricity Distribution Company. Kakati eyo mbwe ina gagula sente 5 naye bo bonna abazze batuwa proposals zaabwe baga nti no bwe busente butini nnyo tebusobola kuyimirizaawo company, tebusobola kujjayo investment yaabwe. Ate nga twakizuula nti abamu abagakola nga ab'ebikajjo bano abakakira abeerugazi nawa bagateekayo ne bagaguza Uganda Electricity Distribution Company, Uganda Electricity Regulatory Authority yabawa license okugakola naye bo bagatundayo sente 8, 9 abamu ne 11. Ni naffe twagamba batuweeyo omwagaanyo ogwo naffe abagakola wano mu Kampala tusobole okugatunda ku sente ezo akiri 8 oba 9 oba 10 bwe zityo tusobole okubanga tufuna megawatts 6 ezisobola okukola omulimu gw'amaanyi. Bano batugambye megawatts 6 zisobola okutambuza boda emitwalo 28. Just imagine tuba tukubye ebinyonyi 2 n'ejjinja limu nga tulwanyisiza kasasiro kubanga tufulumya tani 2 12 I mean tani 2000 tons eza kasasiro Kiteezi wajjudde bwe wati tuteekayo obuwumbi 4 buli mwaka okulabirira Kiteezi naye ensozi n'ensozi eza kasasiro ziri eyo. Kasasiro ajjudde mu bantu muno naye nga atasobola okuvaamu amasannyalaze agakola amasannyalaze agasobola okutambuza piki zino agasobola okukyajinga battery zino. So ebintu ebimu bitulema kukola lwakuba nti tetuli batetenkanya ate era police ne zitulemesa. So police ezo ze zirina okukyuka. Kyetugamba nti Mwami Kaguta Museveni gavumenti ye bakyuse police egamba nti amasannyalaze gagulibwa senti 5. In fact waliwo n'agagula 20 cents. So batuyambe ekyo kigende. Umeme eno gye mulaba unity yayo eri ku sente nnyingi owulira ne Mowino bakaaba ne Ludda bakaaba. Era na kino kankiyisirizeewo ddala. Ekirungi nti contract ya Umeme egenda kuggwako 2025. Tusaba tebagize obujja. Tufune omuntu omulala bwe kiba kisoboka anaasobola okussa bbeeyi y'amasannyalaze wansi tusobole okuva ku fossil energy amasannyalaze amabi tugende ku masannyalaze amalungi. Amasannyalaze amalungi gagula buwanana kati lwakubanga Umeme yagadiimuula. So Umeme ekendezebwe eveewo tuddeyo okulaba nga tusobola okutunda okukola amasannyalaze ne tugatunda ku sente ensamusanvu. Are you ready? Oh, okay. My name is Edson Masereka. I manage business development at KCCA, but also the program manager for the PFAD project. Today we launched an electric motorcycle charging station, which KCCA owns and operates. We've developed this station together with our partners Zembo, who assemble motorcycles and run a fleet of electric motorcycles in the city. We've been partnering with Zembo for the last 4 years on this project, and this project is part of our climate change activities that we do as a city, largely targeting mobility and trying to transition the electric motorcycles, commonly known here as boda from using petrol and diesel to run their motorcycles to using batteries which we charge at our station.
So these batteries help the motorcycles to be more efficient. They are less polluting because they don't use fuel, and they also save money because the running costs for the motorcycles, for the electric motorcycle, are cheaper than the costs that the riders would ordinarily incur to buy fuel to run the motorcycles. So this is a very big initiative for us to promote the usage of electric motorcycles in Kampala. We would want to see that the largest percentage of boda-bodas in the city transition from using fuel to using electric charged motors like the ones we provide here for the batteries to run the motorcycles. So that's what we're doing. We are partnering with these local innovation firms, Zembo and others, to champion this initiative. We have support in terms of funding from the European Union and also from other partners that we work with, the United Nations Capital Development Fund and other partners who support us on these climate change adaptation initiatives that we are doing as KCCA. So that's what we did today, and we are happy that the riders like the motorcycles, they like the savings that they are making, and they are using the station to charge their motorcycles. So that's what we did today. In a nutshell. Yeah, thank you.